الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allahu jalla jalaluhu, omutonzi waffe, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, teriyo katonda mutuufu wa kusinza atali Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah waffe rabbul alamin yatonda buli kintu kyonna, mwebyo bye tumanyi n'ebyo tutamanyi, mwebyo ebyoyerefu n'ebyekwese. Ye mutonzi yekka Allah, okutuusiza ddala ku mbeera nti buli kyonna ekitali Allah kitonde kya Allah. Si nsonga okimanyi oba tokimanyi, wabula buli kyokubako amaaso booti, buli kyowulizaako amatuugo, buli mutima gwo kyegufumintirizaako, manya nti kitonde mu bitonde bya Allah. Allah waffe rabbul alamin yatugamba nti wama khalaqtu ljinna, era saatonda majinni. Amajinni kinenemu bitonde mu bitonde bya Allah ebyekwese. Tubimanyi ekyo Allah kyeyatubuulira bye kiri. Mukama waffe Allah rabbul alamin yabitonda tebirabika, bisobola okubeera we biri nga byo bitulaba naye nga ffe tetubiraba. Era amajinni ago galimu ebika ebyenjawulo, naye nga bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyowulira abantu bye bayita emisambwa, bye bayita amayembe, bye bayita emizimu, bitambo, biteega, byonna bitonde bya Allahu rabbul alamin. Yabitonda mukama waffe ow'ekitiibwa Allah. Era Allah agamba nti wal insa, n'abantu saabatonda illa liya'budun, okujjako nabatonda kunsinza. Abooluganda abatulaba, abatuwuliriza, bendi nammwe mu kiseera kino, mu mbeera zonna, mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda, n'atonda n'ebitonde biyitibwa amajinni, nga fembi tulina kusinza Allah. Qur'an eno bwe yamala okukka, gye yajja nayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, owekitiibwa Allah yasindika ekibinja mu majinni ne kigenda
awali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kiseera bwe yali ng'asoma Qur'an. Amajinni ago ne gawuliriza Qur'anul Karim era ne gagamba nti tuwulidde Qur'anan ajaba, tuwulidde Qur'an yeewuunyisa. Allah tabaraka wa ta'ala amajinni ago yo gawuliriza Qur'an gasiramuka. Amajinni gasobola okubeera amasiraamu, gasobola okubeera amakatoliki, gasobola okubeera amalokole, gasobola okubeera ama Seventh Day, gasobola okubeera amasamize, gasobola okubeera buli kyolaba omuntu kyali. Era bwe gawuliriza Qur'ani gagamba nti inna sami'na Qur'anan ajaba, gagamba tuwulidde Qur'ani yeewuunyisa. Mu suratul Ahqaf gagamba tuwulidde Qur'ani essibwa oluvannyuma lwa Musa. Kati Allah agamba amajinni gano bwe gawuliriza Qur'ani gajiwaako obujulizi obugamba nti yahdi ila rushudi, erungamya ery'obulungamu, fa amanna bi, tujikkirize bannange. Ng'amajinni googera ne majinni ganne waago, walan nushrika bi rabbina ahada, era kati tetukyaddira kugatta ku Allah waffe kintu kirala kyonna. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, era mazima kyagulumira ekitiibwa ky'omutonzi waffe, kya mukama waffe. Matakhadha sahibatan wala walada, uli enzikiriza y'amajinni gagamba nti talina mukyala. Matakhadha sahibatan wala walada, tateekangawo mukyala nti alina omukyala, wala walada yadde omwana, talina mwana Allah waffe rabbul alamin. Wa annahu, gagamba nti era amazima ddala, kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata, gagamba nti era mazima abagwagwa muffe. Amajinni gagamba nti wa annahu kana yaqulu safihuna, era amazima ddala abagwagwa muffe balinga boogera ala Allahi shatata, ku Katonda ebyobulimba, ku Katonda ebintu ebyewala, nga bayogera ku Katonda obulimba obwewala, kubanga amajinni malungi nnyo mu kulimba, era enkola yago yonna gatambulira nnyo ku bulimba. Allah agamba nti amajinni gagamba wa anna, era amazima ddala, dhananna, fe twalowoozanga, allan taqula al insu wal jinnu ala Allahi kadhiba, nti omuntu n'amajinni tasobola kwogera ko Allah bulimba. Amajinni gano agasiramuka gagamba fe twalinga tumanyi nti omuntu n'amajinni bombi tebasobola kwogera ko Allah kintu nga kya bulimba. Wa annahu kana rijalun min al-ins, amajinni gagamba nti era amazima ddala balinga abantu balinga abasajja mu bantu, ya'udhuna bi rijalin min al-jinni, nga bagenda balinga abasajja mu bantu abo abalina embeera y'obutategeera, olw'obutategeera bwabwe. Ya'udhuna bi rijalin min al-jinni, balinga beekingiriza n'abasajja mu majinni, nga babeera balina obuyambi bwe baagala, baddukiranga eri amajinni amasajja gabayambe. Naye yagamba Allah rabbul alamin nti amajinni ganyumya ne gagamba fazaduhum rahaqa, buli bagendanga eri amajinni gano gabayambeko gabongeranga okubanga gabongeranga obuzito, obukaluubirivu, gayongeranga bazitoowereza.
kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waliwo abantu abagendanga nga nakati bakyakikola eri amajinni misambwa mayembe biteega oba gino emizimu gy'abaafa bamuyita lubaale abalongo bagendanga gye biri babisaba obuyambi naye Allah aga nti bwe bagendangayo tebiina tebyabongeranga okujjako okubazitoowereza oba okubeera nga babateekerangawo byabasuulanga mu bubuze obusukkiridde. Era Allah yagamba nti amajinni gagamba wa annahum dhannu kama dhanantum, kira amazima bo abakyamu mu bantu balowoozanga nga nammwe mwalowoozanga amajinni mmwe an lan yab'atha Allahu ahada, nti Allah tagenda kuzuukiza muntu yenna. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Agamba nti era ddala ffe okufaanananga enkola yaffe bwe yalinga amajini gagendanga ne gatuula mu ggulu mu mpuyi ez'eggulu ne gabeera nga gawuliriza ebyama ebigenda mu maaso, naye gagamba nti kati essaawa zino buli agezaako kugendayo asangayo kitawuliro kya muliro, akubwa bukubwa, talina wasobola kuyita ku lw'obukuumi obuyitiridde mu ggulu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Enkola y'amajini yalinga gagendanga ne ganoonya ebyama mu ggulu, naye kasita Allah yassa Qur'an nagagobayo mu bufunze nti amajini gonna mu mbeera zaago, kuba Abaganda bagayita bulala, Abasoga bagayita bulala, Abanyankole bagayita bulala, Abachina bulala, naye ebyo bitonde biyitibwa aljinnu, majini, the jinns, oba abaddu wano mu Buganda baziyita mpewo. Empewo oba olusi baziyita emyoyo, kuba bo they have limited knowledge about that. Okumanya kwabwe kutono nnyo kubanga ilmu lghaibi, okwo kumanya okwekwese Allah yamanyi. Ilmu lghaibi tewali agimanya okujjako ye Allah rabbul alamin. Kati amajinni naffe abantu Allah yatutonda kusinza ye rabbul alamin, era tusaanye twerwaneko, nze neerwaneko, naawe weerwaneko, omenyewo mu mutima gwo byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Osinze Allah jalla jalaaluhu yekka, kubanga ebyo abantu bye basinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala tebirina ke byali bitonze, naye byatondebwa butondebwa. Hatta ne bw'obikoowola tebiwulira, ne bw'obisaba tebisobola kuwa, ne bw'obyeneneza ne bw'obinyiiza biri awo, omuntu yabyesibako okuba nti abisinza. Nawe kityo baganda bange ab'ebitiibwa, tufeeyo nnyo okukakasa nti Allah waffe gwe tusinza yekka, nga twegaana byonna ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumulajanira asse ebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yamutuma nga kyakusaasira eri ebitonde byonna alayhi salatu wassalam. Allah yamutuma rabbul alamin nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Allah amussaako ekigambo kizitowa mu suratul Hashri aya 7. Allah agamba wama ataakumur rasul fakhudhuhu, kyonna kyababajjidde nakyo omubaka mukikwate. Wama nahakum anhu fantahu, na buli kyababaganye mwekomeko mukireke. Ffe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okujja gye tuli, teyatusanga nga tuli basiraamu oba tukwatagana basiraamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okujja eri umma eno, teyagisanga nga abantu basiraamu, yasanga abantu balina
bye basinza ebyenjawulo. Yasanga abantu basamize, yasanga abantu basinza mayembe, basinza lubaale, yasanga abantu basinza balongo, yasanga abantu basinza bibumbe. Waliwo abantu be yasanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga basinza Jesus Christ, nga basinza Maria. Waliwo abantu be yasanga nga basinza ntaana. Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, kyonna kyabajjidde nakyo mubeere nga mukikwata. Wama nahakum anhu fantahu, kyabaganye mukireke. Baganda bange abasiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama era nga amulagidde ffe tulina kweyisa tutya. Kati kyeyasanga tukola kyonna tuvunaanyizibwako okisigalako singa aba kyeyajja nakyo tetukiwakanyizza. Kyeyasanga tetukola tuvunaanyizibwako okukitandika okukikola singa twezuula nti byeyajja nabyo bitulagidde okukola ekyo tetwali tetukola. Nsobi nnene okubeera mu ddiini yaffe eno Busiraamu ng'omuntu alowooza agenda gikolera mu byayagala, nga nenannyini ddiini yagiteekawo n'atusongerako nti eddiini gye mbalondedde Busiraamu, ate nga yiye n'atuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga yagenda okutulamula ffe ng'Abasiraamu, era ng'eddiini yaffe tugenda gikoppa ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nawe kityo baganda bange Basiraamu, omubaka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tumuwe ebiseera, tumwagale, tumugoberere, tumukoppeko eddiini. Bye yatugaana okukola tubireke, bye yatulagira okukola tubeere nga tubiteeka mu nkola. Ekyo Allah kye yagamba Abayudaaya nti qul baŋŋambire in kuntum tuhibbuna Allah, bwe kiba nga kituufu kye mwogera nti mwagala Allah. Olwaleero ffe tuli Basiraamu naye Allah atusoomooza bwe kiba nga kituufu kye mwogera nti muli Basiraamu, kubanga waliwo abatali Basiraamu nga bali mu ddiini z'Abakristaayo, nga waliwo abatali Basiraamu nga bali mu ddiini z'ebyobuwangwa. Kati ate ffe tuli Basiraamu. Kati Allah agamba bwe kiba nga kituufu muli Basiraamu fattabi'uni, mugoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bwe munaamugoberera yuhibbukumullah, nammwe Allah agenda bakola ki? Agenda kubaagala. Ekyokubiri wayaghfir lakum dhunubakum, ate Allah abasonyiwe amazambi gammwe ng'ebitonde. Bwe munaayagala Allah, Allah agenda kubaagala. Ekyokubiri Allah agenda basonyiwa ensobi zammwe ng'ebitonde. Baganda bange Basiraamu, tusaba Allah sebengera n'emirembe ku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Abebitiibwa nabadde ndyawo, mukama wange Allah n'abaako ebiwandiiko bya ntuusizzaako. Ebiwandiiko bino birimu ekyokwegasa nakyo gye tuli ng'Abasiraamu abakkiriza Allah era abagoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tetwandibyogedde ku midiya zino kubanga tulina amateeka agatufuga ku mitimbagano, naye byabadde already ku midiya era nga sinze nsoosa okubyogerako. Documents zino ziriko omutwe nti agaakagwawo gabeera ku mukutu gwa Bukedde TV. Gaaliwo amawulire gano nga omwezi guno ogw'olubereberye January nga 8 omwaka 2023.
bakayita ka 1 minute read bagamba nti asabye abasiraamu obuteesamba buwangwa bwabwe lwa ddiini. Asabye abasiraamu obuteesamba buwangwa bwabwe lwa ddiini. Omumyuka w'omwami wa kabaka atwala eggombola ya mutuba gumu nangabo Nalongo Aisha ziwa. Asabye abasiraamu obuteesamba buwangwa bwabwe lwa ddiini. Mu bujjuvu gano amawulire amalala gafunira mu New Vision amajjuvu ku nsonga eyo. Mulimu article yawandiikibwamu ng'ejjibwa ku mukyalo oyo ng'egamba nti nze ndi muweereza wa Bwakabaka nkyenyumirizaamu. Ndi mukyala musiraamu naye nsoosowaza nnyo obuwangwa. Sembera keno jama. Ndi mukyala musiraamu naye nsoosowaza nnyo obuwangwa bwange n'ennono. Kuba obusiraamu bwansanga ndi Muganda. Bwe kuba kwabya lumbe emikolo ngikola kuba bwe buwangwa bwange era yennono yange. N'olwekyo abasiraamu temwesamba buwangwa bwammwe, mutambuze obusiraamu n'obuwangwa bwammwe kubanga tebuliimu sitaani. Bw'atyo ziwa bwe yakkaatiriza. Yagambye nti ekimwogeza bino abasiraamu bangi tebakyafaayo ku buwangwa era abaana babakuzizza nga basoosowaza eddiini kye yavumiridde n'asaba n'ab'enzikiriza endala okwewala okwesamba obuwangwa bwabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'ebitiibwa okutuula kwaffe wano mu maaso gammwe nammwe okukkalira mu maaso gaffe mutuwulirize naffe twogere gye muli. Tuli ku struggle, tuli mu kulwana okulaba nga ffe tutuusa message gye tufunye mu byava ewa Allah ate nammwe mufunemu ebyo Allah byaleese ng'ayisiza ku ffe. Allah bwe yali ayogera gye tuli ng'abasiraamu mu bimu ku bifo mwe yayogerera ye Suratul Baqara aya 256. Allah yagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim la ikraha fi ddin. Tewali kakamuki mu ddiini. Twabeerangawo nga tulwanagana n'abantu baagala kusaala ate nga balina amasabo. Oba tukwatagana. Ayagala kusaala ate nga mukubi wa bitabo. Ayagala kusaala naye nga musinza ntaana. Naye ng'agamba nze munveeko nze ndi musiraamu. Nga n'abasiraamu bagamba nedda ssebo toli musiraamu osamira. Kati nga abasiraamu balowooza bagenda kufuula abantu abasiraamu ku mpaka. Nga n'abashiriku balowooza bagenda kufuuka abasiraamu ku mpaka. Naye eddiini yaffe Allah yagigonza. Wulira aya eno la ikraha fi ddin. Tewaliwo kaka muntu mu ddiini yaffe eno busiraamu. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Obulungamu bumaze okweyoleka ku butali bulungamu. Faman yakfuru bit-taghuti. Yenna anaawakanya ebyobuwangwa ebirimu okugatta ku Allah n'ebintu ebirala. Wa yu'minu billahi. N'agamba okuva na leero nze Allah ye Katonda wange. Nze ddiini busiraamu yenkola yange. Nze ndi wa Allah, siri wa shaitan, siri wa bibumbe, siri wa lubaale, siri wa balongo. Faqad istamsaka bil ulwatil wuthqa. Amaze okwekwata ku ŋŋanga engumu. Amaze okwenyeza ku ŋŋanga engumu. La nfisaama laha. Eŋŋanga okwo yeekutta tesobola kutuka. Ye la ilaha illa Allah. Eno message ngisindika eri 1 eri abasiraamu ffenna, 2 eri abatannaba kusiramuka bonna nenga banyagadde okusiramuka,
nenga mainire njisindika eri mwannyinaffe ono mwannyinaffe mama waffe omukyalo ono omumyuka w'omwami wa kabaka atwala egombola y'omutuba gumu nanga bonna alongo Aisha ziwa. Abange baganda bange basiraamu, tosobola kubeera musiraamu okutuusa ng'okkiriza Allah jalla jalaaluhu okubanga ye katondawo, nga Allah gokkiriza akumalira, nga Allah gokkiriza rabbul alamin akumalira, nga tolina Allah mu kifuba kyo ate nga bw'omugattako n'ebintu ebirala, nga tolina ddiini busiraamu ate ng'ogireze n'eddiini endala. Abasiraamu n'abatali basiraamu ebyobuwangwa ddiini ejjulidde ddala, erina enkola zaayo zeekolamu ebintu ebisinga nga byawukanira ddala ku ddiini yaffe busiraamu. Era abashiriku abaali e Makka nga Allah yakatuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baali baagala eddiini busiraamu etambulira wamu n'ebyobuwangwa byabwe ebyekishiriku, era ne bajja ne basaba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkirize asinze ku bakatonda baabwe nga nawe basinza ku Allah. Allah n'amuwa guiding verse ku nsonga eyo, n'amugamba nti lakum diinukum, mu muli mu byabuwangwa byammwe, waliya diin, nze ndi ku Allah. Tekisoboka kusitula bintu bibiri mu kifuba kimu, okujjako kisoboka ku bantu abannaafuusi nga tubalabanga abasiraamu ku lw'amannya ga Aisha, tubalabanga abasiraamu ku lw'amannya ga Ismaili, amannya ga Musa, ga Anwar, tubalabanga abasiraamu ku lw'ennyambala ey'enkofiira n'amakanzu, ku lw'ennyambala eyazijiribaabu n'obukaaya, ku lw'ennyambala, ku lw'ebifo we tubasanga nti tumusanze mu muzikiti gwe n'omulabanga omusiraamu. Abamu tubalabanga abasiraamu ku lw'okuba naffe ababalaba tetumanyi musiraamu yaani. Era Allah yagamba nti wa minan nas, ono mukyala Aisha yakoze statement, Allahu akbar. Allah gati wa minan nas, ne mu bantu, man yaqulu amanna billah, waliwo abagamba nti ffe twakkiriza Allah, wa bil yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero, wama hum bimuminin, nga wallahi sibakkiriza. Allah agamba nti abantu bennyini bano, wa idha laqu alladhina amanu, bwe bajja eri abakkiriza, qalu amanna, bagamba ffe tuli basiraamu nga mmwe. Wa idha khalaw, uliya Allah, wa idha khalaw, Allahu akbar, wa idha khalaw ila shayatinihim, bwe bagenda eri sitaani zaabwe, bwe bagenda eri lubaale waabwe, bwe bagenda eri amayembe gaabwe, bwe bagenda eri abalongo baabwe, bwe bagenda mu kwabya ennyimba ezaabwe, qalu inna ma'akum, in Quran suratul Baqara, bagamba tuli wamu nammwe. Bababuuza nti lwaki muva ku byobuwangwa byaffe mba muli wamu naffe, nga tubalaba mutuvumirira mutukola bino. Babagamba innama nahnu mustahzi'un, ffe mutoba tugenze mu muzikiti, tugenze okusaala, tugenze mu duwa, tuba tugenze kufeera basiraamu, ffe tuli mu bajerega bujerezi. Ekyamazima ffe tetuli nga bwe mutulaba, tuli wamu nammwe. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, tetwekolamu bunnanfuusi, okujjako ng'obusiraamu bwe tutategeera. Omuntu okubeera omusiraamu, ekisiraamu l'omuntu agamba la ilaha illallah, kigambo kitono ne wallahi kizitowa mu maaso ga Allah. Tosooka okuyingira okubeera omusiraamu, tosooka kuyingira busiraamu aye n'olyoka wejjako ebitali Allah, osooka kujjawo bitali Allah n'olyoka okkiriza Allah. Eyo shahada ogiraba erina oda mweri egamba la, esooka na kugaana la ilaha
tewaliyo tebangayo tewalibaayo kisinzibwa kyonna illa Allah kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Esooka nejjawo byonna lubaale kuzina balongo kusamira kweraguza kusinza bibumbe ziyirizi kusala madagala shahada esooka bikirininga out byonna bwemala neereeta Allah nga mu kifuba mwetuula temuli kirala kyonna. Era omuntu bw'agamba nti asiramuse naye ng'akyasamira ng'akyayabya ennyimbe akyayalula abalongo akyalina yirizi mu kiwato akyalina enkoko awaka eya lubaale alina endiga eya lubaale alina ente eya lubaale alina akadde kagenda ku ntaana okulima ku ntaana zimuwa emikisa alina ennyama gy'atalya nga lubaale yagimugaana nga wolaba ababosa tebalya ndiga lubaale yabagaana endiga nga wolaba bamugalula tebalya nseenene lubaale yabagaana enseenene nga wolaba baani gwe gwani gwe Abdurrahim gwani erinnya ddala bamusiitwa tebalya butiko nga boolaba bano tebalya lugave sani muli olugave bano basemakwa tebalya lugave nam tulina bamubi tebalya makobe nam tulina bamugerwa tebalya byenda kabbiro kaabwe. Omuntu waaba asiramuka asoka kirininga out ebyo byonna basiraamu nzireyo ku kigambo ekigamba la ikraha fi ddin tewali kaka muntu yenna mu ddiini busiraamu gwojja kujja ng'otagala ogamba Allah nga omwagala ennyo siva ku bya biwango byange ezo sentiment eziraba ebyo bye boogera abo bamukyala Aisha abo baminisita kale babyogera dda era Allah subhanahu wa ta'ala n'abaanukula rabbul alamin. Katulabe aya ez'enjawulo abantu abaali abashiriku ababaka bwe babajjiranga babaanukulanga batya. Ate basiraamu abali wano njagala mutegeere abatamanyi abamanyi munywerere ku kye mumanyi. Bannabbi ba Allah bonna bajja ku mulimu ogwo kujja bantu ku byabuwangwa ebyekishiriku babazze ku ddiini ya tawhidi. Abantu bajja olw'okwagala okuyisaawo ebyabwe ne bagamba nammwe muleetaana ebyobuwangwa bya Buwarabu naffe tulina obuwangwa bwaffe, no problem. Buganda erina obuwangwa bwayo, Busoga erina, Tooro erina, Abawarabu balina, naye kasita eddiini busiraamu obuwangwa bwonna ebutunuzaamu omudumu ng'ensonga eyo nfu. Bw'obanga oli musiraamu olina givaako okola obusiraamu kye bugamba. Bw'obanga tonna siramuka ye gwe asobola ogisigalako n'ogamba nze ndi ku buwangwa. Abawarabu yafiirwanga omukyala nnamwandu w'Abawarabu nga nabbi tanaba kutuma Muhammad alayhi salatu wassalamu. Omukyala afiirwanga bbaawe n'amala omwaka mulamba nga tanaaba, tasembera mu bantu, tasanyirira nviiri, yenna n'awunya ekivundu omwaka mulamba. Bannange mwagala obuwangwa, naye obuwangwa bw'olaba ebiseera ebisinga bulimu empisa embi, ng'omulimu gwaffe ffe ekyatufuula abasiraamu kuwona mizeejo mibi. Wano omukyala abeeranga muhaizi era abantu bagenda boogera ebintu noga subhanallah. Ffe tuba twogera ku nsonga z'eddiini, we don't hesitate, tetwekweka, tetukipinga aya ebbali nti aya no aya tekola wano. Tewali aya eri mu Qur'ani nga tasaanidde kubeerawo. Obusiraamu bwagenda okujja wano ng'omukyala bw'abeera mu nsonga zaabwe tafumbira waka mmere, tategekera musajja lugoye, baamulabanga nga kisiraani. Kyokka tukewunyisa eyo entegeera yennyini yentegeera y'abasamize era abaalinga mu Buwarabu. Abakyala babalabanga bisiraani ng'agenze mu nsonga z'ekikyala nga tasula naye ne musenga amugobamu. Kati Allah jalla jalaaluhu n'atuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atutukuzaako bya buwangwa bibi. Oyinza osangayo mwalimu agamba nti we mugenda ku mbaga ne mutwala ebibbo
naam nimutwala ente njobera okoze shiriki wanje wale tuwuliddeko tumugenda ku mbaga nimutwala nakati nimutwala ente nimutwala soda njobera okoze shiriki waliwo ebyobuwangwa eddiini byetanyegako kigambo nga tebirina nsonga si byakusinza nga byankolagana yaffe n'abantu bannaffe eddiini teyabinyegako buli kyeyalabanga nga kisaana okubeerawo yakireka buli ddiini we yasonga weewali obujje mu maaso ga Allah yenna omusiraamu alina okutaawo n'akwatagana ne Allah kyayagala rabbul alamin bw'obanga oli musiraamu bw'oba toli musiraamu tewali mutawaana tuba tukubiriza genda mu maaso n'obuwangwa bwo akaseera akatuufu kajja ojja kubitegeera. Allah waffe tabaraka wa taala mu aya ez'enjawulo zetugenda okulaba ng'atunnyonnyola abantu beeyisanga batya ng'ebyobuwangwa byogeddwako. Allah tabaraka wa taala ogamba amala gava ku nsonga. Yagamba rabbul alamin nti mu suratul A'raf aya ya 7 yagamba Allah nti aji'itana abarabu bagamba bana abashiriku nti aji'itana otujjidde lina'budu Allah ngoyagala tusinze Allah wahdahu omu wa nadhara ma kana ya'budu abauna tuleke twesonyiwe twesambe ebyo bye baalinga basinza bataata baffe. Fatina bima ta'iduna kale tuleetere byotulaganyisa ebya jahannamu ebibonezo by'omukabbuli bireete kati in kunta mina sadiqin bwetubanga byogera bituufu otherwise tetugenda bivaako. Allahu akbar Allahu akbar. Abasiraamu abali wano bw'oba olowooza nti kigambo buwangwa kyakusinikirako mannyo nti ogenda kujja okyogereko binga biwedde tambula ogende nti abantu basiramusi walinnya nkyamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 13 ng'ajjamu bawarabu buwangwa bwa kishiriku ng'abasomesa buwangwa bwa kusinza Allah yekka. Yali akyogera yali muwarabu abigamba buwarabu Qur'ani ya luwarabu emyaka 13 ate n'amala emirala 10 ng'asooka bajjukiza Allah ali yekka temumugattako n'alyoka abasomera etteeka eddala ery'okusaala n'abasomera etteeka ery'okusiiba ery'okuyamba n'efaanana ng'ebyo. Kati ennyanukula z'abashiriku nga bagambiddwa ku byobuwanga byabwe ebibi bagamba bano bagamba nabbi waabwe nti tuleetere byotulaganyisa bw'obanga goyogera ge mazima otherwise tetugenda kubivaako. Nabbi wa Allah ayitibwa Salih alayhi salatu wassalam bwe yakoowoola nga Allah amuwadde obubaka ayite abantu be badde Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi Hudu byamutuukako Allah yanimye mu Qur'ani mu suratu Hud n'agamba nti ya Salih wange Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha Salih tubadde tukulinamu essuubi ddene nga tonnaba kutandika ebyo byoyogera buli oyogera ku byobuwangwa by'abantu ebibi ebyokusamira okwabya ennyimbi okusinza emizimu wallahi abantu n'obutamanya ddiini kirwadde abantu bafulumya statement nga alangiridde ng'agamba abantu nze nvudde mu busiraamu naye nga agifulumiza ng'agamba nze bannange ndi musiraamu naye nga kyazizzaako kiraga nze nvudde mu busiraamu kubanga omuntu okwabya olumbe kimufulumya mu ddiini y'obusiraamu avaamu. Olumbe lwazimbirwa ku nzikiriza egamba nti walumbe yatutta. Oba ntegereka osoma kyakumeka nam osoma kyakumeka okimanyi mu luzungu
You're in which class? Situde waka sina mumbuzabuziza nnyo riziki kozi kyakumeka senior 3 gojja kunyamba nnyo senior 3 babasomesa batya nti Walumbe yani MP Walumbe MP P3 Allahu akbar Walumbe bine bintu ate abantu abamunde maybe they are big for nothing waba wanvu for nothing smile bine bintu biri mu bitabo ate ndoza babisomane tebabitegeera butegeezi oba babisomesa nebabitegeera zinasomesa topic eyo mulundi gumu nengamba eno topic omusomesa omusiraamu tasobola giyimirira mu gisomesa baana bagamba Walumbe yali mwanyina wa Nambi era nga ina brother we Kayeekoozi Nambi afumbira Kintu the first Muganda bwe yamufumbira najja ne babeera nabo wano ku nsi engeri gye yajjamu ne Walumbe mwagitegeera sinze ne basomesa P3 atakimanyi musango gw'okubuuka ebibiina bwe batuuka wano ku nsi Walumbe ne Nambi ne Kintu the first Muganda bazaala abaana Walumbe ali lonely agama system mpaayo ku kaana oba bubiri mbereko nabo nempuubaala ko Nambi mize gya Walumbe oyo kuva gye tubadde eri si mirungi ajja kugira abaana baffe ne bagaana Walumbe kyeyakola najjanga abbawo bubbi abaana ba mwannyina Nambi alaba kiyitiridde n'ayogeraganya ne taata we Gulu amuyambe ku mutabani we Walumbe Gulu atuma mutabani we Kayiikuuzi nga oli ekigambo okuyiikuula Kayiikuuzi yajja nga zze kulwanyisa brother we Walumbe era baagobagana wuuyo paka mu binnya by'emitiana eyetanda Walumbe nayingira mu binnya n'abulira omwo kakati Abaganda ne bakkaanya nti Walumbe ono ku kyatukola kyetugenda okukola naffe tugenda kumwabyanga buli wanajjanga nattagwa ssenga naffe tumukwata nga tumwabya enzikirizeemu mbu Walumbe wattanga nabo bamutta ekyokubiri lwaki baabya Olumbe nti abantu bano abasigalanga awaka okubanga edda okufa kwatiisanga nnyo era ng'omuntu afa ku kyalo abantu ne bayingira ku ssaawa 12 nga bonna batya okuyita bye baziise kati abantu batyanga nnyo okufa nga nene ennyumba baddemu mufu bagyeraliikirira kati bakolanga ne bajja ne bafera bano abagenda osigalawo nti Olumbe olwa sooli naffe tulwabizza so temutya you are safe kanze newunya omuntu okugamba nti ndi musiraamu ate n'ogamba n'Olumbe nze ndwabya era byonna mbikola nedda toba na busungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange basiraamu temunyiiga mugenda kukola ensobi ontegeera bw'onanyiiga ogenda kukola ensobi kubanga gwe owera enkolokoto n'ogamba nti nze yenze sula naye Olumbe nja kulwabya obusungu bwonna bwaki eno eddiini si yaffe eddiini yaani ya Allah nga bw'okiraba ntosobola genda Mengo ng'omukolo kuliko omwami wa Kabaka oba omwogeza registered mu Bwakabaka bwa Buganda n'owasa omuwala nga ye Nagujja nga gwaze owasa gwe kikomeko tebasobola gukola ne waabanga ali eri oli omwogeza oli nga musiraamu naye nga yagala nnyo obuwangwa agenera amanya maama ne kadi bajja jinzi jako sisobola kikola bannaye sisobola wallahi bakigaana ne wabaze n'obutitime nga bwe kitasoboka kukolebwa Mengo kuwasa muwala wa kikaacho yadde nga ffe mu Busiraamu kikkirizibwa
wallahi ne mbusiramu tosobola kubeera musiraamu nga bw'osamira, tosobola kubeera musiraamu nga bw'oyabya ennyimbe. Okwabya olumbe ekigendero ekiri emabega waakyo badiiringa na muzimu gwa mugenzi. Shiriki mwereere, omukolo omusiraamu gwatalinako bwetaavu yadde n'akatono. Naye abantu abashirika okuva edda buli baagambibwanga ku buwanga bwabwe obubi, okwanukula kwabwe tekwayawukananga. Wano Allah atugambye Rabbul Alamin nti nabbi mulamba nno Salih alayhi salatu wassalam bamugamba, ya Salih, wange gwe Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, tukubadde munesuubi ddene gye tuli nga tunabatandika kweyogeza ebyo. Allah kanti bagamba, atanhana an na'buda ma ya'budu abauna. Swalihi, otugaana kusinza ebyo bye balinga basinza bataata baffe. Okitegedde? Eddiini y'obuwangwa oba enkola y'ebyobuwangwa etambulira ku bataata bye balinga bakola. Era Allah yagamba nti wa idha qila lahum ittabi'u wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu. Baqara. Wobagamba nti mugoberere Allah byaleese nga bagamba ffe tugoberera bye twasanga bakitaffe nga bakola. Ne Allah yabagamba mugenda bagoberera awalau kana aba'uhum walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a, nga tebalina kyebamanyi, wala yahtadun, nga sina balungamu. Laba katemba gwe bazannyanga babyolumbe, wallahi nga tebamanyi buzito bwakyo. Kibayita okwabya olumbe, kubayita walumbe, eyo malakul mauti, ye malaika ejjamu emyoyo kabejja. Sheikh, wallahi malakul maut volume nnene. Allah waba agitumye kimu omwoyo tosobola giziiza. Allah agamba nti nemunalinnya nemuneekweka mu bikomera eby'amayinja nemuwanikako sengenge waggulu nemuteekawo zaatiraale nga zezibakuuma, nze nja banona egenda kukwata Jibuliru. Kati imagine Jibuliru ye kamanda wa zimalayika, naye akaseera k'okutta Jibuliru eno malakul mauti egenda kukwata Jibuliru eginyige egigemu omwoyo. Malakul mauti tosobola giremesa ng'ekulumbye. Era Allah kyagamba nti musazewo mukolenga bakitammwe yadde nga baali tebategeera, kubanga gwewunye omufu eyasooka bamwabiza olumbe nga balina ekijja kimu, ne baabya olumbe nga balina ebijja 10, ne baabya olumbe balina ebijja 40. Kati kiki baabya ekiratika ekyo? Kati tugoberere newankubadde nga tebakola si kyabutegeevu. Wallahi kasitogamba abantu kubuwangwa obuzibu bwe buli kubeera mu kyotategeera. Akaseera katuuka dda, olina olondako ekintu eki ate nga simpaka nti Sulaimaani oyo Allah watuyamba namututtira, nze nja kufa nveewo. Ubagambye omubaka Nabi Muhammad tasalama kati waali waali kati tetwogera byeyalinga ayogera, nange era we naafa Allah ajja kwetaba n'abyogera ebirala, neobanaaba tebabyogera bijja sigalo nga Allah byayagala. Era emizikiti egimu bino ebigambo tobyogereramu nga ate abiggana imaamu. Ennono yaffe banna, ennono yaffe busiraamu, tuli basiraamu. Obuganda tutambula nabwo where they go right, kasita butereera ku busiraamu nga tukwata Obuganda. Ate ebintu byangu nnyo just butategeera ddiini. Kati zamanya gange nze kikomeko ndi musajja wa njovu, seddira njovu, njagala ontegeere bulungi. Saagala tekunjogeza bintu nga si byenjogedde, saagala ofulume wewaane waane kati sabona yeddira njovu sinakyogerako. Nze enjovu wenyisanga ku butya njirya,
wensanga atadde ku luti n'alyako byaliddeko ndirya enjovu sijjeddira bye neddira mbimanyi neddira mwenge mayirungi bwenzi bubbi buli kiri haramu okweddira kyekintu nga kiri haramu haramu waffe tumumanyi kati nze ndi wanjovu naye bwe nkugamba nti ndi wanjovu sitegeeza kunneesibako nam baganda bo tobamanyi gw'oluwulira erinnya mu kikomeko my brother your brother your sister siri brother wo ndeka nabye nkwagaza okutwala mu birala onawo Allah yagamba rabbul alamin abasajja bagamba nabbi Salih ne nabbi Hud alayhim salatu wassalam ajitana owaye mutujidde oba otujidde litalfitana amma wajadna alayhi abaana mwagala kutujja ku bitwasanga bakitaffe nga bakola watakuna lakum alkibriya kati mubeere nga mwe banene watakuna lakum alkibriya fil ardi mubeere nga mwe babitiibwa mu nsi wama nahnu lakuma bimuminin tetugenda bakkiriza byemuleese abantu abasinga balemedde ku byobuwangwa si lwakuba nti byennyini babyagala lwakuba bayinamu agafo sajja bagana okkiriza nabbi Muhammad sallallahu nga bagamba agenda batwalako obukulu nabbi Isa alayhi salatu wassalamu ekyamuyigisa bagala okumutta abayudaaya bagamba kabaka yali afuga ebiseera ebyo nti ono Isa azze ayagala twala ntebe yakola ebyamagera azuukiza abantu akola bino kabaka ye yayigga Yesu amusanyeewo kubanga asonze ku ntebe ye kati abantu abamu beefuula abaagala obuwangwa bwennyini nga tebabwagala naye nga tebalwanirira agafo gaabwe musajja wa kabaka yew'omutuba yatambuza olumbe kati afuna yeetaana ebiri baganda bange basiraamu ekyo tekiri worth eddiini mitwalo 5 kakadde tebiri worth eddiini eddiini kirala ate empeera y'eddiini si yawano ate baganda bange basiraamu obutasoma busiraamu bugenda tulwanaganya n'ebyobuwangwa ate nga si kituufu obuwangwa bwonna si bufu waliwo obuwangwa nga bulungi gwe tumanyi nti obuwangwa bwaffe bwakuumanga omwana omuwala ate njagala basiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obuwangwa bwaffe bwakuumanga omwana omuwala ng'afumbirwa muto si bwe kyalinga muzeeyi wange omwana omuwala yafumbirwanga muto olulimi lwenkozesa ndowooza lwa kikugu nga tannalaba ku musajja era bwe kamutandanga n'ayenda kitaawe yamusangako tebayita boycott talya nabo ku lujjuliro takozesa bintu byabwe paka era wamala okuzaala oli omuvubuka eyayenda ku muwala ono alina okutanga kyonna bakolanga kyaki bwali buwanga bwaffe nga buziyiza abaana oggwa mu bwenzi kati osanga omuntu nga yeewaana fe tuli ku buwanga bwaffe ng'abaana be batufulumiza bafulumya ba legendary fighters omutuusa ewaka ng'omuwasizza ng'olowooza omujje mu bufumbo muleetewo ng'oleese mulwanyi era Allah be yasaasira ffe abaafuna abatali bafayita nga ffe tubafayitingisa wallahi ogamba ku Allah nti alhamdulillah olinda kyo kyogera gamba alhamdulillah abantu bafunye ebizibu atwala omuntu nga ex service man oba service woman kati obuwangwa bwaffe wallahi bwonna si bubi naye kasita eddiini wallahi ensonga nti ekyo mukijjeewo bw'obanga oli musiraamu kijjeewo ate si byampaka kino nkiddamu si byampaka sijja bijjawo nja biremerako no problem weyogera bwotyo neno aya weeri idh qala li abihi onoliwo omusajja Allah gwatunyumizaako mu kiseera we yagamba taata we wa qaumihi n'abantu be ma hadhihi tamathiru
byebiki bino ebibumbe allati antum laha akifun bye mutaddeko obudde okusinza onnabbi Ibrahima alayhi salatu wassalam qaalu bamugamba wajadna abaana twasanga batata baffe laha abidin nga basinza bino ebibumbe qaal nabagamba laqad kuntum antum wa abaukum mwali mmwe ne bakita mmwe fi dalalin mubin mwali mbubuzi obwewala buli woba bugamba kino kyemukola twasanga bakitaffe no problem bakitammwe kye baali bakola bakikolanga mukana akadde eddiini ezze golabako eddiini yaffe egamba omukatuliki nti tokola bwoti si mukatuliki si musiraamu kuba naye alina aya ezize zimugamba aveeyo mukatuliki ayingire mu ddiini busiraamu kati woba tonnaba kumatira busiraamu sooka osigale mu buwangwa tosobola kutambuza bibiri era osanga omusiraamu siraamu mulungi era bazina n'abasaaza muzze kuwasa wowe n'agamba nti ffe wano we muzze baana bange mutuule entende nolujja lwa banaddiini nze imaamu omuzikiti guli we musaalidde dhuhuli ate nze taata wammwe ne mugamba alhamdulillah ne mutuuka mu kwanjula amannya g'abazze okuwasa n'omugamba kati kangeze nze Sulaiman nze mba nganjula wentyo enyanjula gange nze Sulaiman jaha Sudir oli Mwarabu Shite olina muyindi Perez Mutazindwa Lupareria Montari Abu Suhaira uwai toyina kika kikomeko kikomeko anti obedda kyenninze nga neraliikirira nga mubatunire bakika kimu kati imaamu ate olinze mmanya kika kyange olaba oba onampa omuwala wate omumpe naye ngaemyaka gye mutegese okumanyagana tondabangako naye oyagala owulire erinnya lyange oneesibeko onemesa omuwala abantu bangi nga bali mu ddiini busiraamu naye bambi nga balowooza bagenda bivuga bibiri avuga obuwangwa bwavuga obusiraamu era omukyalo ono minisita yagambye saagala mwogeza byatayogedde akadde kajjaako okubiwaako obujulizi abaakajje nebbaluwa temwagiwuliddeko olwo omukyala bamuyita Aisha Ziwa mumyuka w'omwami wa kabaka atwala egombola ya mutuba gumu nangabo yenna alongo Aisha Ziwa yasabye abasiraamu n'abagamba ebigambiro wammanga yagambye nti nze ndi musiraamu nze ndi muweereza wa bwakabaka nkyenyumirizaamu ndi mukyala musiraamu naye nsoosowaza nnyo obuwangwa okola statement netumanya nti tannasiramuka nti ndi musiraamu n'okusaala nsaala ate bajja ne bawaayo obusente mu muzikiti ensonga njimazi twala 5 muganone nalowooza mbu olwo musiraamu nyina okwawaddeyo obusente Allah tena kyagala ku busente era buli muntu yepankira ku ddiinye n'okwenamu obusente mugende mugambe munaku miskini bameka Allah bakutte n'obusente bwabwe n'ababuzaawo n'awulira wansi w'ettakawo ng'alinga tabeeranko mu nsi eno waliwo omuddu ali eyo ng'okyamira kiyunga awo yali musajja mulogo nnyo yazimba ebigere oyinza obba gwe omumanyi kwa gwe oliwo eyo yazimba ebigere bamusitula obusituzi tasobola nakutuza ku pikipiki yadde ku ggaali yali mulogo mulungi oli abuuza nti gundi yalagawa n'atuuka n'omuddo okumera mu lujja lwe tiho yalwala tasobola nakwefulumya wabweru bameka abadde beewaana olw'obusente olw'amayembe Allah n'abakwata n'amayembe gaabwe tuwandibadde kintu kisingira muntu Allah basiraamu singa tuli basiraamu n'agamba nti nsoosowaza nnyo obuwangwa ku ddiini ng'oli musiraamu ate obuwangwa bubeere nga buli waggulu ku ddiini haramu tetugamba nti eriyo bantu baagala buwangwa gye bali nga naffe twagala eddiini eri abaagala ennyo obuwangwa osinga eddiini nga weeriyo naffe abaagala ennyo eddiini osinga obuki obuwangwa
era eriyo munnabyabuwangwa kyakola nga munnaddiini tasobola kukikola, ate eriyo munnaddiini kyakola munnabyabuwangwa tasobola kukikola. Kati nze wembanza mu biru n'oleza n'olusinya lw'emmamba nsako busaka amulali nenjiwako saidize n'omuceere ogwa boyiro wano omusiike nengetoloza akacupa ka soda nensakata emmamba nga ninga atasakata mu biru nga ninga sinze mu biru. Kati owebuwangwa n'agamba abasiraamu boyiro ate mu biru n'olya mugandawo feesi nebanga gye bakubyemu oluyi. Ate nange we musanga yabyolumbe nga ate ali mukakaya neŋŋamba nange ate gwe Maimuna ate yabyolumbe mukakaya kanaye nanneewuunya kuba alaba kiri obvious alina oddwabya. Kati kyolina otegeera si byampaka. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye kyenjagala omanye nti olina kubeerako kimu. Kati ono yagambye asoosowaza nnyo ebyobuwangwa bya n'ennono kubanga bani Allah yawukana kubanga obusiraamu bwansanga ndi muganda. Statement nene bani Allah teyajja buzzi nga kampuni z'amasimu oba nga kibiina kya byabufuzi n'atwesibako. Allah yatuleeta wano waliwo olunaku lumu nga ajati ono n'abamufaanana nga nze naawe nga mazzi gali ku mugongo gwa kitaawe nga kitaawe ali mu baby class nga anuuna olugalo bw'ati taata we ng'amuyina ku mugongo wano nga taata we anuuna lugalo tannaba na kumuzaala nga Allah manyi ajati Aisha Nalongo. Kati wulira n'ebitendo bino tebikwatagana. Hajati Nalongo Aisha tebikwatagana. Nalongo linnya lya ddiini ndala ne Aisha linnya na ddiini ndala. Mumina temutamanyi wano waffe mu Buganda tewali lubaala asinga Saalongo, Nalongo, Nakato, Babirye, Waswa, Kato, Bunene. Lubaala akulira lubaale wa Buganda yenna be balongo. Ezo eddiini ziri ezi. Eddiini ey'obuwangwa bwefuna abalongo ng'egamba Nalongo. Eddiini y'obusiraamu bwefuna abalongo abaana basigala beebo. Musa, Juma, so si Hasani wa Hussein. La kati agambye nze nsoosowaza nnyo obuwangwa bwange naki n'ennono obusiraamu bwa era ye statement eno efulumizibwa n'abali mbajogera obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe. That is very right. Obusiraamu bwagenda okujja wano bwasanga tuyina nga waliwo bye tukola kusamira kwawula balongo kusinza ntaana kunywa myenge kukwata bakazi. Obusiraamu bwe bwajja ne butudirectinga ne bugamba njagala mukole kino mukireke. Kati ekiraga nti wasiramuka kukola kya busiraamu. Eno aya gye nsembyayo kuba budde wallahi butusalidde amagezi. Zino aya Allah aziddingana zonna zogera makulu gegamu. Allah yagamba nti wa idha qila lahum mpaku aya mu suratu Zumara ndo aya na 5 yalla wagambira nti abashiriku wagamba kubya Allah nga banyiga. Jimpe konjirabeko wano ku simu yo, jimpe konjirabeko wano nga wampa aya eyo yetusibye nokweno njireserwa kubeera tenajja. Wa idha qila lahum Allah ganti wobo bagambi abo abali ku abaina ibasinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala ta'alu ila ma anzala Allah mujeri Allah byakoze eki byasizza wa ila rasuli neryo mubaka qalu bagamba hasbuna ma wajadna alayhi abaana bagamba fe bitumalira byetwasanga bakitaffe nga bakola okusamira kutumala oguba ngo omuzimu guzze okusamira kutumalira. Barakallahu fika. Oyo temulabya mpadde aya eno gye musabye naye nga abaagala okusoma Qur'ani nam ng'oyagala kusoma Qur'ani naye ng'ogisomera ku ssimu mumunoonya gy'abbasomesa musomesa mulungi mukube ku namba y'essimu eriwa gye mulaba eyitawo wansi awo. Allah yagamba
awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'a wala yahtadun newankubadde nga bakitaabwe tebalina kyebamanyi ku bye baalinga bakola era nga sina balungamu. Kati eno aya tumaliriza nayo, eno aya ekyekingamu kano kasengejja. Wa idha dhukira Allah bwayogerwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idha dhukira Allah bwayogerwako wahdahu, oyo Allah ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah, emitima gy'abatakkiriza nkomerero nga ginyiikaala. Wa idha dhukira alladhina min duni, negezaako okyusa emboozi odde ku lubaale. Idha hum yastabshirun, ogenda balaba nga abo bazzeeko akamwenyumwenyu. Wallahi olaba tuli muzikiti wano, eno dalusu gye mbawadde saba Allah agiteeke mubaraka wano. Kati Allah akebera nze siraba, ndaba ku face, ndaba face ezimwenyekeza ziga nti wallahi ensonga erikkiriyo omuntu alina kuba musiraamu, sikwesiba ku byabuwangwa ate nga weeyita omusiraamu. Obuwangwa bwe bukyama nga abutanga akwata eddiini. Olwo ne face zendaba nga zigamba nti osaaga. Olwo omuntu yagamba nti nze nja kufa nga ndi mushiriku. Omujjukide oba tomunjukide? Yagamba wallahi nja kufa nga nsamira. Mujukide? Nja mukujjukiza. Mumanyi musajja omumanyi yalayira. Eno laba zino bigambo betwogera Allah aba checkinga mitima. Buli aya ejja erina kyekona ku mutima gw'omuntu. Olabanga bino byetwogedde mu ddaluso eno webyogerwa onyiiga tonnasiramuka, kubanga mu ddalasa eno nkosezza nnyo enzikiriza ey'okusuubira nti ogenda tambuza ebyobuwangwa yadde bivudde ku ddiini obitambuze n'eddiini. Oba ontegeera? Bwe biba bino ebigambo nga ebigwa mu mutima gwo gusanyuka nga Allah ayogeddwako, alhamdulillah, we are successful. Allah yawukana tewali kyokola mu ddiini nga talina ansa. Bano ekyabanyiizizza otandika okukola zino atike zikyamya abasiraamu obatomeza abantu bagenda basiramuka. Ndabyeyo kati abasajja abawera nga wasa omukyala nga bava mu kika kimu yadde nga layini eyo terimu abo Allah beyakola ki beyagaana. Kati abantu bagenda banyweza, abantu bagenda bava ku abyennyimbe. Oba abyennyimbe abo abali mu bifo ebyo bwe baliira ssente bwe bafunira ebitiibwa, kati balaba ekigenda kiyiika. Abantu bagenda beesamba okwawula abalongo. Nina omukolo gwe naliko ogwakiika, abantu ne bawa obujulizi nti nze nange abange saabikola ebyo. Twakazaala ffe abalongo emirundi ena ewaffe tetubikolanga nako naye abaana baffe bali bulungi. Abantu bagenda babivaako. Kati bano bavuddeyo beekwese mu kifaananyi ky'obusiraamu nga bayimirizaawo ebikolwa ebyekishiriku. Nkola samale nga mbakakasa eddiini busiraamu tesobola kumiribwa nnono newebanga efaanana etya. Eddiini y'obusiraamu yemire nnono. Gwe bw'owulira muli mu mutima gwo nga eddiini yeyina okusaba ennono nti munnange wennono wano nkoze ntya nti oyo mwannyoko toli musiraamu. Ennono yeyina okubuuza eddiini wano nkoze ntya nti awo Allah talina kyeyatugaana mugende mu maaso. Era obusiraamu al isiraamu ekitibwa obusiraamu huwa al istislaamu lillah, ye muntu okwewaayo yenna eri Allah bitawhidi, naye ng'akulembeza kumwawula nga tamugattako bintu birala. Wal inqiyadu lahu bitaa, n'okumugondera buli Allah kyakoonako ng'akikola, kyagaana ng'akireka. Wal khurusu oba wal baraatu min ashiriki wa ahlihi, n'okwegaana shiriki n'abashiriku n'abeesamba. Baganda bange wembayitira tusiramuke. Nalinga nebuuza aya ziri mu Qur'ani, Allah ng'agamba ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, udkhulu fi silimi kaafa, muyingire mu busiraamu mugweremu. Allah ate yali ategeeza ki? Abantu asobola okubeerawo nga yessula naye ng'obusiraamu tabufiiringa nga tabuwulira. Benalabye ku mawulire juzi ku Bukedde TV, muzimu gw'abaloosezza muzimbe omuzikiti, muzimbe n'essabo.
ne bajja mu bukofiira babwambalidde nowe bati bugudde nebbali abasajja abo abashitukushituka abali mu busiraamu obasanga n'olukofiira lugudde ne babege newe luti nolowooza nti keyagwa eno irimu ye yagwayo nga shiriki ya musumbuwa ne bajjaawo mu kamera nalindako agamba nti nedda bino ebintu omuzimu teguyinza kutulagira zimba muzikiti bonna bagamba gugambyewa nti wali kale tugenda oddewo enjuki tutandika okuzimba omuzikiti Allah n'asaasira enjuki n'azigamba bwe bajja balume n'asembyeyo afuna ekopi ne zibaluma ne bafubutuka emisinde kati abantu bali mu busiraamu nga bifaananyi bigambo ng'obusiraamu obwannamaddala tebunatuuka gye bali nsaba Allah nze nammwe atusiramule tolina kyosalwa kubanga okoze ennono yo naye ng'ate oli musiraamu than okukola ennono neetereera notuuka mu maaso ga Allah nga tobanja okujjako okubwa obukubwa ekisaba Allah atusiramule Allahu musta'an ala ma tasifun wa barakallahu fikum twebaza ababadde naffe ku darusu eno abali ku Rawda Islamic Media n'abali ku Twahira Islamic Center Islamic Media Islamic Center abasomye naffe nsaba Allah akkirize era mbakubiriza munoonye emikutu egyo mugijjeko ilimu enasobola obataasa ku bantu abafaanagananga abali ku ddiini naye nga ate batubuza tutwala mu muliro. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.